People power. Our power. People power. Ulutalo ngaluwede tuliyambale mule. Tuliyambale mule. Tuliyambale mule. Ulutalo ngaluwede tuliyambale mule. Tulivimba mu Uganda. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in a new Uganda. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. Today, the 13th of August, 2021, marks exactly 3 years. 3 years of a turning point on many lives, but 3 years of a turning point of the struggle for freedom and democracy in this our country, Uganda. It is 3 years today, ladies and gentlemen, since we were attacked in Arua. It is 3 years ago since the first martyr in our struggle laid down his life at the hands of the Museveni dictatorship. First of all, I want to thank all of you comrades that have stayed focused and steadfast in our struggle, in our search for freedom and democracy in this our country. Many people have shown weakness, many people have veered off, but for you that are still moving today amidst unspoken, brutality, I salute you, ladies and gentlemen. On the 13th of August 2017, we lost Yasin Kauma, who was shot and killed by Museveni men on the orders of Museveni's son. Many other lives were lost, bones were broken, many of us were brutalized, but our spirits were even much more emboldened. Like I said, it was a turning point. It was meant to weaken us. It only made us stronger. They tried to kill us, but now we're living longer. They tried to weaken us, but now we're growing stronger. We thank God for the courage. We thank God for the comradeship of all of you, ladies and gentlemen. Since then, however, I must mention that the regime has killed countless Ugandans, as you can see. Many, we've been able to know them and document them, but many are unknown. Many have been killed by being run over by police patrol cars. Others were beaten to death. Others abducted and showed up dead, while others were bluntly shot at by those that are supposed to protect them. On the 18th and 19th of November last year alone, more than 100 Ugandans were shot and killed on the orders of Museveni, simply because they were legally and non-violently expressing an opinion. We know that one day that will be answered for. We know that one day, I want today to give special recognition to a comrade of ours that we just lost recently, Comrade Shakira Nabagesera, a very solid comrade of ours. May her soul rest in peace. We also remember that our LC5 chairperson of Kayonga district, Comrade Fefeka, was killed. We insist that he was killed because he was more or less disabled, but he was found hanging on a tree. It had rained, but his feet were clean. Very many questions went unanswered, just like many other
lives that we have lost. But at least we know that one day the answers will be up for everybody to see. You all remember when Bishop Lumo was killed during the Amin regime. For so many years, the truth never came out. But finally, the truth came out. We know that the truth will come out about Fefeka and other comrades that have been killed in such a manner. Today, as I speak to you, we have very many political prisoners, young men and women that are being held illegally simply because they did not support Museveni. Today, as I speak to you, many Ugandans are missing. Nobody knows where they are. Not because they committed any crime, not because they embezzled any public funds, but simply because they did not agree with the dictatorship of Museveni. We continue to demand for the release of those our comrades who we know are being detained in various detention centers across the country. And we also demand for the production of those our comrades that are missing, whether they are dead or alive. Ladies and gentlemen, today is mainly our fashioned Heroes Day. And there's so much to talk about, although we intended to focus on our heroes. I cannot leave this microphone without talking about the continued disrespect and abuse of human rights everywhere. Our Secretary General just gave us an update on the human rights abuses, not only here in Uganda, but even internationally. That shows you that this weak and illegal regime is trying as much as possible to intimidate every outspoken voice. Friends, don't give up. Kasukali bakawulira temukendeza temusala muliro. I also want, in a very special way, ladies and gentlemen, to salute the media. You noble men and women of the media that have continued to do your job amid these hardships. One of your colleagues before us today, Richard Kalema, spent more than 6 months in Chitalia for simply being a journalist that exposes everything live. One of you just survived death by whisker, and up to today, he is still on medication. The one Ashraf Kasirye, just for covering us. Many of you have been brutalized for simply focusing your cameras on us. We don't take your sacrifice for granted. In the search for a better Uganda, everybody has a role to play. And yes, many of us are going to pay a price in a certain way, either by losing our freedoms, by being brutalized, and as you can see, many have paid already the ultimate price. We salute you, and we know that one day you will practice your profession in a Uganda where you are respected, where you will not have to be beaten for reporting what you see, for doing your job. This Museveni dictatorship is soon going to be over. I can guarantee you that. Mark my words. Ladies and gentlemen, again, I will inform you that even if our focus today was to celebrate our heroes, I still can't leave this microphone without mentioning what all of you have been seeing, the gross mismanagement of the COVID pandemic. You've seen lots of funds, borrowed funds, stolen by those in power. Either Museveni's family, his clanmates, or his hunger zone. That money is borrowed in your name, in the name of your child, born or unborn, in your name of your grandchild, and it is you, your children, and children's children that are going to pay that. You all remember, ladies and gentlemen, that up to 282 pickup trucks were collected, apparently to fight COVID-19. One wonders why we don't have enough vaccines. One wonders why we have pickups, why we have more new police patrol cars than ambulances.
all through the campaign, we went across the country. All we saw were new police and military patrol cars. All we saw were new AK-47 rifles. We didn't see new ambulances. We didn't see any passing out of medical personnel, but we saw General Museveni, in fact Museveni, passing out, soldiers and police officers. That is the kind of Uganda that we are living in. We recognize, ladies and gentlemen, like everybody has been seeing, that the security budget, even amidst the pandemic, has been skyrocketing, while the health budget has been ignored. We all recognize the poverty, the stinking poverty amongst our people. Our people don't work anymore. And even when they pretended to extend relief to them, they earmarked only 500,000 people. And as you know already, not all those people received that relief. The laughable 100,000 to last people for more than a month. That is the kind of joke Museveni and his government is. Yesterday, I was watching our First Lady and our noble MPs from the Ruwero area having an activity of extending relief and assistance to teenage mothers. We know that the rate at which young girls are being impregnated has gone up by 22.5%. That is because the schools are not open. I can tell you that if we were already in power, because we were elected to be in power, but we've not taken power, naichi tukolako. But if we were in power, schools would be open, would find a way of managing this pandemic. Because, ladies and gentlemen, it is education that determines the next generation's plight. Today, we have an unbelievable rate of young girls being impregnated. Like I told you, according to UNICEF, 22.5 increase in childhood pregnancies. I call them childhood pregnancies because these are girls between age 10 to age 20. That is very, very, very unfortunate. Of course, the corruption, being the trademark of the Museveni regime, continues unabated. And like I've always told you, that all this corruption, once investigated, the conclusion is at the doorstep of Museveni and his family. According to the Auditor General's report of 2019-2020, remember it shows gross discrepancies. It showed no accountability. But again, the same culprits that were mentioned are once again appointed by Museveni. Because Museveni rewards corruption. They, mention somebody in a corruption scandal, and the next thing you see, that person has been elevated to an even more lucrative ministry. That is Museveni and his regime for you. So I will tell you, ladies and gentlemen, that many, many messes continue to happen in our country. The longer Museveni stays presiding over this, our country, the more it rots. Every day, every month, in fact, every hour that Museveni rules over us, we take many, many steps behind. That our struggle will not end only by removing him, but when we remove the dictator called Museveni, our struggle will only have begun. Healing from the mess that Museveni has created is going to take a lot of work. And that shows how urgent it is for us to remove Museveni. Now, in fact, not now, yesterday. You all know by now that Museveni rules by decree, just like Idi Amin. In fact, worse than Idi Amin. I was watching the news and I saw how he wrote to his wife, the so-called Minister of Education, informing her that it's the military, which is effectively headed by his son,
is going to be in charge of building, schools and health facilities without following due process. You all saw him awarding road contracts to Chinese without due process. The mess can go on for an entire day. And that shows you, ladies and gentlemen, that we must remove this regime as soon as yesterday. I'll conclude by reminding you of what we've always been saying, ladies and gentlemen, that the Museveni regime is illegitimate. He was not voted into power. We were elected into power. Yes, we were. By using the barrel of the gun, he still overruled the voice of the people of Uganda. So because he is illegitimate, we are done winning him by the vote. All we are left with is to remove that dictator. And that is what we think about, that is what we plan about every day of our lives. But it will not take only me or just the NUP. It will take all of us Ugandans. So everybody must do what they can do, however small or big, to ensure that we rid ourselves of a brutal dictator called Museveni, and the rebuilding of our country will begin then. I thank you, ladies and gentlemen, for God and our country. Pozi mu Luganda, mu Lufuti. Kati pozi lwa Luganda. Mu Lunyanyi lwa SG waffe. Abasebo ne banyabo njagala obbaniriza lwaleero. Lunaku lwaleero nga 13 omwezi ogw'omunaana giweze emyaka 3. Emyaka 3 bukyanga tulumbaganibwa mu Arua. Emyaka 3 bukyanga omujulizi asooka mu struggle yaffe atemulwa amagye ga Mwami Museveni agali gakulemberwa mutabani we. Emyaka 3 tulabe ng'olunaku olw'abazira. Njagala okwebaza mwenna bakomrade abali wano, abali eyo mu bitundu eby'enjawulo n'abali ebweru w'eggwanga, naddala abo abasigadde ku mulamwa, abo bataweddeemu maanyi, abo balemeddeko, abo basigadde n'okukkiriza, kubanga okukkiriza kwammwe nga tugasemu wamu n'okwaffe g'emaanyi oba amafuta agatutambuza. Lunaku olwo obulamu bw'abantu bungi bwasaanyizibwawo, naye ng'omu ku baganda baffe bwe twadokumentinga bamuyita Yasin Kawuma. Lunaku olwo bantu bangi bamenyebwa, abalala tebaddangamu na kutambula. Emisayi mingi gyayiika, naye emyoyo gyaffe tegyamenyeka. Balowooza nti batumazeemu amaanyi, naye tebaamanya ki kye baali batandikamu ffe, kubanga ate olwo olunaku lwatandikawo essuula empya. Kuba abasinga ku ffe kwolwo lwe twasalawo nti kati bino bifuuse bya ddala era birina kubeerera ddala bya ddala paka nga nakyemalira tumugye ku ntebe eyo gye yeewaŋŋamizzaamu. Basebo ne banyabo, okuva ku lunaku olwo obwannakyemalira bwa Museveni tebwakoma ku Yasin Kawuma yekka, naye emyaka gyekulunguludde bazze batemula bannayuganda abato n'abakulu ab'ebikola byonna, ng'era bwe mubalaba olwaleero, ng'era Deputy President waffe owa Western Uganda bwe yabasomye. Bangi bazze battibwa, era olunaku lwaleero twasalawo buli mwaka tubasengamu ekitiibwa, tubeebaze olw'okwewaayo olwa ssaddaaka eyo gye baakola ey'obulamu bwabwe, olw'ekyokulabirako kye baatuwa nti tugenda kubeera kufuna eddembe lyaffe, oba lazima tujja kufa nga tugezaako okufuna eddembe lyaffe. Tebaakoma ku bano bokka, just mu nnaku 2 nga 18 ne 19 mwezi gwe-11 ogumwaka oguwedde, abasirikale ba Museveni baatemula bannayuganda abaasukka 100, newankubadde ye yagamba baali 54. BBC yabidokumentinga byonna neeraga bani abaabatta, ne Museveni n'avaayo neyewaana olw'ettemu lye yaduumira ku bannayuganda.
tumanyi nti emitima gyali mimenyefu, tumanyi nti ebiwundu bikyali bipya mitima gy'abantu naddala b'eŋŋanda z'abantu abo, naye twagala basuubiza nti luliba olwo obwenkanya bujja kubeerawo. Mu ngeri ey'enjawulo njagala okussa ekitiibwa mu mwannyinaffe eyakatuva ku maaso akabanga katono akayise, Comrade Shakira Nabagesera. Mukama amuwummuze emirembe, amusaasire n'ebyamusobako. Gyebuvuddeko twafiirwa ne muganda waffe ate ng'era yali omukulembeze waffe, ssentebe wa district ye Kayunga, Comrade Fefeka, ng'oyo tukkiriza nti yatemulwa butemulwa kubanga yali atambula yeesobola bulungi ng'atambuza muggo, naye bamusanga awanikiddwa ku muti omuwanvu naffe Bakirinca gwe tutasobola kulinnya. Newankubadde gavumenti ya Museveni ezze ekolette mulingi bwe lityo ng'eribuzaabuza, naye era tumanyi nti enkola eyo si yasoose ogikola. Ku mulembe gwa Amini, Bishop Luumu Janani yatemulwa, era emyaka mingi gyayitawo ng'enfaayo bagibuzaabuza, naye azima oluvannyuma lwa byonna amazima gaavaayo. Nkikakasa mutima gwange nti olunaku lumu amazima gajja kuvaayo ku nfa ya Fefeka, era abo abampembe abeenyigira mu ttemu eryo eryamukolebwako bajja kisasulira insha Allah. Olunaku lwa leero nga bwe mbategeezezza nti ekigendererwa kyabadde kyakussa kitiibwa mu baganda baffe, abazira baffe abaatufaako, abaatemulwa gavumenti ya Museveni n'abasajja be, naye omukisa guno sisobola guleka ne gugenda nga soogedde ku bintu ebimu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Wetwogerera tulina bannaffe bangi abaasibwa mu bumenyi bw'amateeka, bali mu makomera agamanyiddwa n'agatamanyiddwa nga tebalina musango, wabula omusango babasaako gwa kwagala nkyukakyuka. Bannaffe bangi baabuzibwawo nga tebaddangamu kulabika. Njagala okugatta eddoboozi lyange ku maloboozi ago amangi agabanja bannayuganda bannaffe abali makomera balina okuyimbulwa kuba tebalina musango. N'abo abaabuzibwawo twagala okubabanja, twagala bayimbulwe, babatuwe oba balamu oba bafu. Naye era nabo njagala okukatiriza nti ebikolobero ebibakoleddwako tebigenda koma wano, lazima nabyo bijja kusasulirwa olunaku nga lutuuse. Bannanga basoose okwogera bayogedde okulinnyirira eddembe ly'obuntu okugenda mu maaso wano Uganda ne bweru wa Uganda. Tukivumirira naye tetujja koma kukivumira kyokka, tulwana bwezizingirire okulaba nga enkola eyo evaawo, kuba enkola eyo ekulemberwa Museveni omumpembe, era bwe tumugjawo nayo enkola ye envundu ejja kuba naye evaawo. Kantwale n'omukisa guno era okussa ekitiibwa mummwe bannamawulire abazenga bakola omulimu gwammwe mu bwesimbu nga temulina kyemwongeramu mubikwata bukwasi nga bwe biri ne mubituusa ku bantu bannayuganda, kuba gwe mulimu gwammwe. Naye mutulugunyiziddwa, mutyoboleddwa ekitiibwa kyammwe n'eddembe lyammwe ery'obuntu. Olwaleero wano waliwo munnamawulire eyamala emyezi egisukka 6 mu kkomera ekitalya nga bamulanga kukwata mawulire, gwe musango gwe. Munnammwe omulala gwe bayita Ashraf Kasirye baamukuba ku mutwe ne bagwasa, na buli kati akyali mu kujjanjabibwa, Katonda yazabibye okuba nga akyali mulamu. Nammwe bannamawulire abalala muli bangi, mulina ebisago, mutulugunyiziddwa, mukubiddwa, mutyoboleddwa kubanga mukola omulimu gwammwe. Twagala okubbazaamu amaanyi nti nga tumaze okujjako nno nakyemalira mugenda kukolera emirimu gyammwe mu Uganda, ng'omulimu gwammwe guweebwa ekitiibwa, nga teri agenda bakuba oba kutyobala kitiibwa kyammwe oba ddembe lyammwe lya buntu olw'okuba mukola omulimu gwammwe mu butuufu bwagwo. Ekyo kyekisuubizo NUP kyebawa olunaku lwa leero. Munzikirize basebo ne banyabo, newankubadde twogera ku bazira baffe
ate njogere ku vulugu abadde mu kulwanyisa ekirwadde kya covid. Mwenna mumanyi obukadde obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente bwewoleddwa nga bwewolebwa mu linnya lyammwe, mu linnya ly'abaana bammwe, mu linnya ly'abazzukulu bammwe, naye ng'ezo ssente zibbiddwa nga tezibbibwa abasajja ba Museveni n'abantu be, naye ng'abagenda ozisasula ye mmwe n'abaana bammwe n'abazzukulu. Mujjukira mu kifo kya ambulensi basaba pick-up era ne bafuna pick-up esukka mu 282. Eggwanga terinyonyorebwanga izaakola. Mwenna muwalabanga Museveni mu kifo ky'okugula amalwaliro agatendeka abasawo ng'aggula agatendeka abasirikale, era nga bw'aba atongoza oba apasinga out basirikale si basawo. Ye mu ndowooza ye abasirikale be balwanyisa obulwadde okusinga abasawo. Lunaku lwa leero bannayuganda tebannagemebwa bamala, ensonga lwaki ensi yekyalaba ekyanguwa kugiggala bugazi, kuggala amasomero na kuggala mirimu gy'abantu. Wakati nno mu kuggala emirimu gy'abantu, bannayuganda obwavu bubeerumya nkuta. Baganda baffe bangi emirimu gyabwe gyasanyalala era obwavu bubali bubi nnyo. Tetusobola okugamba tubalowoozaako. Tumanyi ti mu kugezaako okubuzaabuza embeera Mwami Museveni ne gavumenti ye etekyategera byekola ba earmarking oba bagamba nti bagenda kuddukirira abantu 50,000, naye mukimanyi nga bwe nkimanyi tibayinza n'okuba tebaweza ya kwota y'abantu abo be bagamba okuddukirira. Eyo nno ye Uganda gye tutambuliramu nga Museveni atufutubaddeko. Amasomero gakyali maggale. Olunaku lwajjo nalabye nga First Lady waffe wamu n'ababaka baffe abalungi ab'omu bitundu by'e Luweero bagenza okuddukirira abaana abato ab'obuwala abatanneetuuka naye abaafuna embuto, era nga lipooti eya UNICEF eraga nti okufuna embuto mu baana ab'obuwala abatanneetuuka kweyongera ebitundu 22 ku buli 100. Kikulaga nti mu baana b'obuwala abato 5 omu afuna olubuto katanneetuuka. Mu buli wala abatanneetuuka 5 omu afunye olubuto mu biseera bino ebya covid. Ekyo nno kya bulabe naddala eri bazadde bannange mmwe abalina abaana ab'obuwala naye n'eri eggwanga lyonna, kubanga bamaama b'eggwanga ab'enkya bwe baba tebafuna mukisa kuyiga, then eggwanga lye tugendamu liba lyolekedde akati abaga basebo ne bannyabo. Of course obulyake n'obuli bw'enguzi bwo bweyongera, kubanga eyo enkola lyeryo erinnya lya gavumenti ya Museveni ery'omu makkati. Mujjukira mwenna nti omubalirizi wa gavumenti Auditor General yafulumya lipooti ey'omwaka 2019-2020 ng'eraga tewaaliwo bwesimbu, tewaaliwo bwerufu mu nkozesa ya ssente za gavumenti. Naye ekyewuunyisa nti abali b'enguzi bennyini, abalyake bennyini, abampembe bennyini abaafulumiramu eyo lipooti, mwana watu Mwami Museveni ate ye yabakuza bukuza ng'enkola ye bwebadde nti gwe bakwatira mu kituli ng'abba ssente z'omusolo oba gwe bakwatira mu bulyake ate ye gwakuza. Amujja mu minisitule eno n'amutwala ate erimu ssente nnyingi akole mukama we kyayagala akole. So oluvannyuma lw'okwogera ku ebyo bingi bye twandyogeddeko basebo ne bannyabo, ne kati tuli ku mulamwa gwa kuggyako Nakyemalira oyo twava ku level ey'okulaba okwogera obwogezi ku bibi ebyo twagala kubiggyawo. Njagala mujjukire nti Mwami Museveni takyafuga nga president, wabula afuga nga Nakyemalira, asingako ne ku Amini, kubanga afugira ku biragiro tafugira ku mateeka. Awandikira mukyala we ng'amulagira we mutabani we omulimu, wa mutabani we yalinga gwe bateekawo akulira amagye. Nawa Abachina zi contract z'enguudo nga tayise mu nkola, tayise mu mitendera gyateekebwawo mateeka n'ebirala bingi nnyo. Ebyo mwenna abasebo ne bannyabo njagala bibajjukize tulina obwetaavu obuli agent oba okuggyako Nakyemalira ono twamuwangula dda mu kalulu, takyalina kyagamba.
kyetubuzaayo kwe kumujjako era nga tukola kyonna kyetusobola naye njagala obategeeza nti tekigenda kutwala Kyagulanyi eka oba aba NUP feka wabula mwenna bannayuganda abali wano n'abali yonna gye muli okukola kye musobola okulaba nga tujjako nno nakyemalira era naffe tukola kyonna kye tusobola nkakasa tinakyemalira eno mu bbanga eritali lya wala tujja kuba tumukwakudde mu ntebe yaffe kubanga bwenze nga mbagamba eyo entebe Museveni tagituddeemu wabula asitamyemu nsitama mwebale nnyo mwebale ddala Mukama abeere. People power, our power, NUP, everywhere. Yes. Nyongera okweyanza n'okwebaza buli ssekinoomu abaddeko n'asheyalinze buli kaseera gwe wenna tusheyalinga n'asigala ng'olinaffe tweyanza nnyo era tweyanzege bwekityo bwe kibadde ku lunaku olwaleero nga Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu ava Yes, olunaku olwaleero olwolaba lwe lunaku muganda waffe Yasin Kawuma olunaku muganda waffe Yasin Kawuma olunaku lwe yafa bannange ntwala omukisa guno okubasaba mu subscribing YouTube mwongere okulaba nti mugenda mu maaso katwongere okutuusako ababaka ab'enjawulo nga ngenda kutuusako omubaka wa Kampala omulonde Shamimu Malende. Wende nnyo tuli ku kitebe kyaffe woneka mukya tubadde tujjukira abantu baffe abattibwa abaatuvaako ku maaso naye nga tewali kirala emisango gino egyateekebwa ku honorable ku Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert nga yalina AK-47 gyakomawa gavumenti zijweteeka emisango mu biseera by'okutiitiira era nga emisango egyo oluusi gimala bagiteekawo mu biseera ebyo okubanga batuusa kwegamba inconvenience ku muntu naye nga giba gya busa gye giri naye ffe twagivaako tegitulemesa genda mu maaso kubanga gyo gijjanga speed governor kusala muntu speed. Mukulu waiswa leero ebadde Patriots Day oba Heroes Day eya People Power oba National Unity Platform naye nga abavubuka bangi baafa okuva mu bibiina ebyenjawulo akuba kyatandikira mu People Power message kijowa abavubuka abakyali eyo nga baggwamu amaanyi nga balaba tekiri worth ba celebrating nga celebrating na kuba commemorating a message kijobawa Museveni olulibo olwo n'avaako Museveni terulibo olwo Museveni alina okuvaako kuba bwogamba lulibo olwo botandisa kugeresa business eriwo business ekolewa business eteekebwateekebwa yakujja ku Pulezidenti Museveni mu buyinza ate kati tugijjako tulina mandate kubanga n'abantu twagenda mu kulonda never than ever before bakasitinga their ballot ate ne tumanya wa gye bagiteeka awali awatuufu. Yes, basibo ne bannyabo boina ali ku NUP National Unity Platform, National Unity Platform. Muganda wange olunaku olwaleero gwena atwegaseeko abadde akatwegattako Pulezidenti w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde ayogerako eri eggwanga era nga olunaku luno agezaako okuluselebratinga okugezaako okujjukira bannaffe abavudde mu bulamu bw'ensi eno nga balwanirira amazima balwanirira eddembe lyaffe olunaku olubadde olw'ebbeeyi ennyo nno munnange emmotoka kati kansoke nkulage ku mmotoka gwe sokulage ku mmotoka abantu sokulabe emmotoka eyasalawo gwe wena agimanyi UBJ iyo eyo y'emmotoka etayitamu masasi ogimanyi bulungi emmotoka y'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu bulletproof car amaga buli
buli kimu eyina buli kimu erimu n'ekisawo ky'ennyonyi oba tokikkiriza kigaanyi kikkirize yes bw'atyo omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe tubadde naye olunaku olwaleero nga tujjukira obulamu bw'abaganda baffe abatuvudde ku maaso olunaku luno olwaleero yasinika wuma lwe lunaku lwe yafa lunaku olwatwala obulamu bwe olunaku lwe tutagenda kwerabira mu bulamu bwaffe era lwe lunaku olugenda okuba nga terulivaawo era nga lulijjukirwa buli mbeera yonna buli lunaku na buli kimu tweyanzege katwerekereze katubaleke musobole okubeera nti nammwe ku luno olunaku lwa kambasiibule wabula kubanga naye kyenjagala wano yes naye nga teweerabira ku subscribe our YouTube channel teweerabira ku subscribinga NUP Media Sky Soldier soko mbadde nongenda nakujjako naye soko babuuzeeko nejjako masika abantu bo bajja kuwulira enyongera okutegeeza bannayuganda olunaku olwaleero tubadde wano kitebe kyaffe ekya sekretariat yaffe nga kalugezaako okujjukira ku bannaffe abafiira mu struggle abatemebwa mu struggle olwali jimu eno yanakyemmalira Yoweri Kaguta Museveni omumpembe ne mutabani we olwekyo tubazamu ekitiibwa emyoyo gyabwe emirembe era naffe abaliwo tugenda kuba mpaka ku mujaasi asemba era baganda baffe mwena mubeereeyo rest in peace nenga mumanyi Sky olunaku olwejjo twalabye lwabadde lunaku lw'abavubuka olwogerako ki olunaku lw'abavubuka gy'osaala okuza kubanga kuno ogenda mu maaso mu ggwanga noza namwe mubiraba tosobola kuza lunaku lw'abavubuka ngate nga muvubuka munno ali mu komera avunda tosobola kuza lunaku lw'abavubuka ngate muvubuka munno ali mu safe house tosobola kuza lunaku lw'abavubuka ngate omukulembezeewo gwe nga gwe omuvubuka Mubiru James ali mu detention za military Makindye olunaku olwo saalukuziza n'olunaku mulungi njalukuza mu Uganda empya nga President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yakutte kuddamula awo Sky Soldier ebigambo byempulidde ebya General Secretary Louis Lubongo agambye omugenda kuddamu oba abanoopu bagenda kwera baddamu batambula eggwanga lwe lunaku olwetegekedde otya oba kiki kyowulidde owulira kiroto kyantiisa nedda kiroto kyantiisa kubanga twalondebwa bantu balonda President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu era ye President wa Uganda saawa zino oli asitamyeko obusitami ku ntebe y'ono olwakuba oli mumpembe akozesa mundu buli kimu akikozesa mundu akozesa oda za mutabani we n'olwekyo ffe tugendagenda twebaze bannayuganda bonna bonna nga tuno tugulawo zi ofiisi za NUP Uganda yonna tugenda gitalaga mu bulungi ne mu bubi kiroto kyantiisa kuggwe kiroto kyantiisa kunze kubanga twawangula tulina okwebaza omuntu bwakuwa emmere omufumbisa nti munange obale fumba kati munange twawangula tulina okwebaza abatulonda abatufuula kyetuli naye nga weetegese neetegesa 100%. naye ng'ekalangala yo okisuubira ekalangala nja kuddayo ate nafunye training endala engeri gy'olidde yes oyo ye Sky Soldier agezaako otegeeza ekalangala yeetegese naye nze kyemmanyi otyayo kavidiyo kennina omukulu Honorable Saigirinya yagamba yafuna training ajja bakubakuba naye yayogedde naka naye maani bwankubye naawe ate byoyogera oba nedda nze sigenda lumu mu kigambo kyange ogambye otya nze kuva buto maama wange yantuma Sky Soldier sinze yali yeetuma balitumani n'emyaka ena sinza baali balaba ki ekigenda okuddirira era nzuno erinnya lyange saali lya mulukwe ne bannayuganda saaba lya mulukwe nze Sky Soldier nwanira wansi ne mubire erinnya lyange siriridde mulukwe Sky Soldier naye ng'oyogeza amazima kalangala we bakugamba tuddeyo oddayo ne bwongamba saawa zino ne bwongamba sikudda beba abalenzi abamu abasalawo mu sitwagendo oyo ye Sky Soldier omwana enzala omuto omuzibu enzala ya National Unity Platform omuvubuka omuto Sky Soldier nga bulijjo agezezaako okulaba nga atangaza abantu oba nga atangaza bannayuganda ku mbeera eyitibwamu ku mbeera olunaku luno olwafiirwako baganda baffe ate nga yembeera yemu enyigirizibwa wangi maama kansala jangu obanyonyoleko kansala jangu obanyonyole kansala nyonyola ku mbeera tulina muganda waffe owewa Kiseka Mbabazi Moses baganda baffe bangi abeekwatibwa ewa Kiseka sooka onyonyole nga Kiseka maketi mbeera ki gye mubanja abantu abo abamu abirekera National Unity Platform sooka n'amanya
Amanya n'eddoboozi ze Hadija Nanfuka, omulwanirizi w'omuntu wa wansi wa Kiseka. Batumiddeko nnyo mwenna mikwano gyange. Ffe ng'amazima ewa Kiseka tetukijjangamu mikono kubanga ne t-shirts abaana ewa Kiseka baziina bambala ekiraga nti bakola ki babanjiza ddala baganda baabwe era tetusobola kuggwamu maanyi ku lw'abaganda baffe. Bameka abali eyo be bakwata kuba amanyiko Kawenja nga yembabazi Moses recently gwe twayambadde wano ebifaananyi ebitambula n'ebitambula naye waliwo ne President Luli gwe ya postinga yani Muzeyi Damulira waliwo bameka abasofa abaliyo abakwatibwa. Abaana benzijukira kuba that time nange saaliwo nali ku convoy ne principal naye nga manyiko abaana bana. Manyika abaana bana. Manyi abaana bana. Damulira Mbabazi. Mbabazi tulina ne onali Eruzira. Waliwo omusiraamu gwe manyi oba ye musiraamu. Ye musiraamu ate erinnya Semakula. Semakula. Tulina Semakula. Then tulina n'omwana omulala awo erinnya limbuzeemu. Okay. Oyo nno ye kansala we wa Kiseka. Be wa Kiseka mwenna tubaagala. Tukirimu naki. Nalo abantu be wa Kiseka nange ntwala omukisa guno okwongera okubatumirako. Nyongera otwala omukisa guno gwe naaliko bannange nange embeerayo nga mbalowoozaako era nga mbatumira buli omu bananga ayagala spare yagenda ewa Kiseka ate nga nange mwennyini gye nasookera era nga okuva eyo okujja eno okufuuka munnamawulire nasookera mu Kiseka market. Big up mwenna abaliyo abakikwasaganya buli mbeera yonna okulaba nti mubeezawo obulamu eyo nno munnange wali wasibuka amaanyi nga eyo President Yoweri Kaguta Museveni eyeewambira agamba nti yatwala obukulembeze buno oba yatufuga gye yalinga atya ennyo ng'eyo waawulirayo Kiseka nga tasobola na kuyisayo kigere naye munnange abantu abamu babakwata era abaana baffe abamu babakwata ne gye buli kano tebateebwanga kati giyisa emyezi 7 kyensobola okugezaako okutegeeza emyezi 7 tebabatanga era nga bakyali mu buwambe bakyabakutte tetumanyi wawe bali oba battibwa oba bakyaliyo nga balamu Mungu yasinga okukimanya era yakitegeera ennyo yakyakuumye naye nga bantu bange bannange mbongera okubategeeza n'okubasaba musubscribing YouTube channel yaffe bannange twongere okulaba nti ate naffe twebeezawo nga bavubuka naffe twezimba so bulijjo oyongera okusubscribing ate gemaanyi ge twongera ofuna People power, our power. Baganda bange mwenna mbatumidde sigenda kumenya sekinoomu buli omu abaddeko naye nga mwenna kyemmanyi nti mubeerako big up era mwenna mutwagala sigadde Faruku wa Bobby nga bulijjo okuva wano ku National Unity Platform. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Yes, big up. Anange ani gwe sitatumidde empozi bannange mbadde neerabidde okubategeeza nti tuddayo mu vita simanyi tuddayo mu vita tuddayo okwebaza abantu tukomewo okwebaza abantu tukomewo mu vita naki nalo vita tugikomerawo mu mateeka gwe naali eyo gino Gaza yangu obuze ku bantu abantu bate wabata gino Gaza sibatanga buza ku bantu amanya gino Gaza omuduumizi w'amagye g'okutaka Freedom Border Uganda yamani tetuvanga yaba NUP media yamani bana era tubeeyanza nnyo okugoberera tetuvangawo pulezidenti waffe mumuwulidde tugenda mu maaso pulezidenti agambyeko nti tuddayo okwebaza abantu okyetegekedde nga bwe gino Gaza omuduumizi owokuntika yogedde kuduumira wansi kati nga gwe okyetegekedde otya muli okiwulira muli feeling nagifunye ddala kubanga ago mateeka ffe weetuli tetuvangawo abafa ate ne tusigala nga tukola kisituka tutambule gino Gaza luno olunaku olwaliwo tubadde tukuza lunaku lw'abantu baffe nga tubajjukira baganda baffe abaafa ba Frank aba Yasini Kawuma ba Rita Nabukenya abaani bangi nnyo abatufudde ku bulamu nga ggwe luno olunaku kikalowoozo kikoowa abantu akalowoozo kempa abantu nti
tubasabire mukama abawumuze mirembe ate nga naffe abakyaliwo abalamu nga tetuweddeemu maanyi kuba tetugenda kuzikiza byo ebyaddala nga mukama wange bwagambye nti asitamyemu nki asitamyemu katugenda sala amagezi enki gyasitamyemu entebe kati eyo gyasitamyemu mbadde namanyi engeri gye tugenda okugitema wansi entebe eyo gyasitamyemu kati nga ffe tugenda tufuna engeri gye tugitema wansi agwe wansi ffe tutuule mu ntebe yaffe ate nebyaddala bannayuganda abali eyo mwenna abatulaba n'abatatulaba bino byaddala yakalayira kati tanaweza na myezi egi abula nnaku okuweza emyezi egi yalayira 14 ogwokutaano ennaku okyazima 12 14 ogwokutaano kati leero 13 agenda kuweza myezi emeka bannayuganda abaleete muganda nti omusajja atufuza ebbanga ddene yakatufuga tanayita myezi emeka tugenda mujjaku bebyaddala ebyo bigambo bya muduumizi w'amagye g'okuttaka bwe yeeyita Geno Gaza Freedom Border Uganda ejjo lwabadde lunaku lw'abavubuka olwogerako ki lwo walukuziza olunaku nze nga nze saalukuziza lwa nsonga baganda baffe abamu baabano bafu abalala bakyali basibe abalala tetunamanya gye bali nga bamubiru bakanso baffe baganda baffe bangi nga nze saakuziza olw'ennyiike gye nnyina ku pulezidenti Museveni yatutuusizaako ffe nga bannayuganda tetugyeyagaliddeemu n'omulembe n'ogwo katulina osala amagezi gonna adde ebbali tuteekewo akalowoozo akasembayo osibule bannayuganda akalowoozo kange sibula bannayuganda bonna abatulaba eyo temugwamu maanyi ensolo ku kizigo kweri bye byaddala tugenda step by step omukulembeze abaddewo era omukulembeze wange Kyagulanyi Ssentamu Robert abantu babadde baludde okumulaba era abali eyo basanyuse nnyo gyempisa yonna nga bagamba jangu olaba omukulembeze ayogerako eri ensi tweyanzeege mwenna ababadde wamu naffe oyo ye Geno Gaza bwetyo bwe tubadde nange kambateere wano nsobole okugenda okulaba nti nfuna ku kyendya nange kambateere wano mwebale